Our market now includes the East African community. So our product goes to South Sudan, as you were told by the CEO. It goes to Rwanda, goes to DRC, and now we have taken over Pepsi, the company Pepsi in Kenya. We will ask you to pray for us. Ennaku zino campaign ya kutumbula kintu kyaffe, supporting our own. Ye campaign gyendika ennaku zino. N'olwekyo abalabirizi ne bamaama nsanyuse nnyo baneemukkiriza okujja wano. Ate n'okulaba ebintu ebirungi bye tufuna wano. Bannaffe bano buno bwe buweereza obwatandikibwa abantu bannansi, local people, obukozesa abantu bannansi abakola wano, amagoba gayamba bannansi, ate era gayamba okukulaakulanya ensi yaffe Uganda. Ate mbebaziza nnyo n'olw'okuteekawo emirimu eri abantu, kubanga abantu bano senga tebalina mirimu twandibadde tulinamu ekibiina ky'ababbi, kubanga muno omuntu waba talina wafuna ssente oluusi ayiga empisa embi oba ne bamalaaya, naye mwebale nnyo mwebale ddala olw'okukola okutondawo emirimu ate n'okufuna emisolo egikulaakulanya eggwanga. Naffe ng'ekkanisa tuganyiddwa nnyo nnyo nnyo. Nsaba Mukama batuweere omukisa mu Isaaya 48:17